wenna muna Uganda y'okutegeeza take mu Butuluki awo olunaku lw'eggulo Fred Lumbuye omutima gwabadde gwebukira mu bbanga bwe gudda wansi ng'agamba drone muganda wange abasajja tebanzize Uganda kubanga akasimu kagenze ne kaluma ne bakubira munnamateeka nkunyingi muwada bakubidde munnamateeka nkunyingi muwada ne bamugamba musajjawo tulowooza nti tubadde twamwerabira musajjawo tolowooza nti tubadde twamwerabira nti ate kiki emisango gye togimanyi ti ate bannange batugambye ate ensereko yajjako eyo nti olwaleero lulingi nti ki lulingi bannange nti lulingi Fred Kajjubi Lumbuye we yabadde muganda wange buli maawa naye bwamumyuse n'agamba maama nnyabo tebabanga minisita oryem nga yayise emabega wuliriza emboozi ogenda kutya ekiwandiiko kyalumye ticha kuluno naye we yatudde yagambye kikyate kikyo omusajja abasajja mbadde manyi nabo babyerabira ne bamugamba tetunnabyerabira take amateeka tugatambuza mukwano gwange kooti ng'etuula abasajja abatuluki babadde basatu ne beetunuulira ne bagamba ono nga yamenyamu n'obuwaayiro ono Lumbuye nga yamenyamu n'obuwaayiro nti ate buwaayiro ki Lumbuye twamugamba taddamu kwogera bya bufuzi twamugamba yeesonyiwa ensonga ate tumulaba awandula tamanyi ku mateeka ga kooti uliriza emboozi kantandike vidiyo maama nnyabo gwayagala Fred Lumbuye tula wansi ekyokunywa okifune kubanga amawulire genfuna ngenda gabatuusako mukwano gwange nja kutegeeza nti Fred Kajjubi Lumbuye ono abadde abasajja baamunyigamu emabegaawo Fred Lumbuye abasajja bwe baamunyiga n'alowooza byakusaaga naye mbadde nkyali awo ne bampa amawulire munnamateeka nkunyingi muwada naŋŋamba mu miransanafu nti ate kiki mukama wange ebya Lumbuye ebimu twatidde nobimugamba nti ate kiki twatidde nobimugamba nti ate kiki nti ate abatuluki nti ate uliriza emboozi ogenda kutya Lumbuye yalitudde mangu kubanga nze ayina amawulire gokka kati nno gwatudde terera buterezi nze ngende maaso ntandise ntya Fred Kajjubi Lumbuye olunaku lw'eggulo kooti mu Butuluki mu kibuga Ankara yatudde bukubirire kooti munnamateeka bamuyise ne bamugamba tumaliriza okwetegereza tumaliriza okulaba kituufu omusajja gavumenti ya Museveni bye yali yayogera bituufu mama baba Lumbuye yataddeyo ka post naye nga naye waali agamba kiki mu miransanafu njagala owulirize bulungi ndi wano njabalaga ekiwandiiko bakuntumye yabalaga ekiwandiiko kooti yasazeewo ki kooti yagambye eti Lumbuye adde Uganda oba anoonye ensi endala mu Amerika Fred Kajjubi Lumbuye emisango gye gino gibadde ne akawunti 5 mwabamanyi amateeka bamuteekako akawunti ya terrorism ne bamuteekako akawunti ya cyber crime ne bamuteekako akawunti nti alina abayeekera ba training awo mu Butuluki Fred Lumbuye abadde munnange ye yabyeviirako ddala ng'agamba essaala z'ensoma zirabika zamponya munnange ebintu byagenze ne bimutabukako ku makyanga munnamateeka we amukubira omulundi ogusookera ddala okuva lwe yava mu kkomera n'amugamba musajja gwe ebbaluwa gye nfuna wano ogimanyi nga batwetaaga nti ate batwetaaga wa uliriza emboozi ogenda kutya mukwano gwange Lumbuye ne munnamateeka we nga basinkana babadde baagala nkunyingi muwada naye abeere nga abeegattako naye muwada nkunyingi ne bamugamba sooka okireke
onajja kimaliriza. Lumbuye Fred omusango gwe nga bunnanga abasajja basindikibwa ne Uganda. Abasajja basindikibwa ne Uganda okulondoola okumanya omusajja ono, ne bagenda ku mutimbagano ne bakebera biki bye yali ayogera. Era abasajja badde bamuwookinga bagamba ekigula lujjo obadde oyogera ki? Ebimuli mu bulange obadde oyogera ki? Huliriza emboozi. Oryem ennyonyi yagirinnye. Oryem bwe yawulidde mukwano gwange nti ebyalumbuye binaatera okugiribwa, ate Oryem teyalinye. Huliriza emboozi. Tax court rules against Lumbuye deportation. Nti kooti ya Butuluuki eyesazeewo ku nsonga za Lumbuye. Munnamateeka Sandrine njamubalagako wano. Sandrine mumujjukira bulungi abaaliwo mu kaseera kali. Oyo munnamateeka Sandrine gwe nayogerangako. Munnamateeka Sandrine omulabyawo yatapuse oluyitale n'ataputa olutuluuki. Lumbuye essaawa ezo ng'atunula naye gamulengejja. Lumbuye yagambye Katonda wange kagege tabanga mpangudde. Kooti egenda kusalawo ki? Munange kooti ng'etuula. Kooti bwe yamaze okutuula, stampu zirumye nga bajja basoma bwe bati, awe wagenda okuba kasammeme pato Uganda njamu mutaginge. Kubanga bino si byakusaaga. Abasajja bagera ne batunulira Facebook ya Lumbuye, ne banoonyereza okuva ewasooka, ewasemba, ewaddako, yayogera ki? Abasajja batugamba wakolanga ebigambo ebiri terrorististi, ebigambo bya terrorismu. Mama nyabo, ebigambo bya terrorismu Lumbuye wabikola? Tibannange sibikolangako. Lumbuye ne bamubuuza musajja gwe. Abadde Lumbuye akasita akawulira ng'atunulamu n'agamba abasajja bano bwe ntuuka ku airport kyekiddako omwoyo gwe n'aguwaayo. N'akubamu akafaananyi nga Muhoozi Kayine Lugaba bali mu ango bbiri. N'akubamu akafaananyi nga wali Mama Janet beebuuza. Nyabo ulirize emboozi ogenda kutya. Janet Kataha naye n'atabuka. Vidiyo egambye etya. Munnamateeka wa Lumbuye Adinani Saini ng'ayolekera ku kooti. Akutte ebiwandiiko, akutte gundi ye, bagiyita batya mu mateeka okwewozaako. Munange munnamateeka Adinani Saini n'atuuka ku kooti. Abalamuzi ne batuula batudde mu 7. Abazungu abataseka. Abalamuzi we batudde n'omukulu ono Oryem naye nga yatudde dda. Bakama be yabakubidde dda akasimu n'abagamba in our favor nga ssente zaayise, buli kimu kyayise. Era omwami nga bw'alya ku kyoja mu miro, Oryem yatuuse mu mbeera n'atintimamu awo n'agamba abakulu ssente zaayita. Uliriza ekyewuunyisa. Fred Lumbuye bye basazeewo ebimu byadde bimuyisa bubi. Bayogedde batya? Judicial ruling. Uliriza bulungi. Kampuni eno bagiyita E.H. Karim Alpha and Company Advocates mu kibuga Istanbul. Lumbuye Fred Munnayuganda alina emisango egyo gya terrorism n'ebirala. Eno ye ruling kooti gye yakoze, era njagala muwulirize bulungi. Fred Kajjubi Lumbuye
kooti yakizudde nti Fred Lumbuye munnayuganda eyava mu Uganda nga tayina kikolobero kyonna n'ayingira mu ggwanga erya Butuluuki. Era bwe yayingira mu ggwanga erya Butuluuki, Fred Lumbuye banoonyereza ne balaba nti mu ggwanga erya Butuluuki gy'amaze abadde musajja munnansi wa Uganda naye nga talina bikolobero era nga emirimu agikolera ddala bulungi. Bino nga babisoma oryem alinze kali addeyo tusazise ya ssaawa mmeka ng'oryem atudde wali bagesimbaganye ne Kajjubi Lumbuye. Uliriza mukwano gwange, okumanya ebintu byatabuse, okumanya embeera yabadde ya kinyikagobe. Omusajja omulamuzi n'asooka n'agamba mu kunoonyereza gwaffe tukinoonyereza Fred Kajjubi Lumbuye omwami ono abadde akolokota gavumenti eya Yoweri Museveni era nga obutambi bwe twafunye, vidiyo ze twafunye, ne tufuna abakugu baffe abasoma walifu y'Oluganda. Abakugu baffe batugambye omwana ebigambo abadde akuba ziri bbomu enzibu.